mutya basweetaati abalungi abeekuumira ku Ssenga Faith 256 mbaaniriza ate nate. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira omukira omusale n'ogutali musale. Njawulo ki eri wakati wa gino emikira tugenda gikompeyaringa tulabe. Gwe atali musale tuula, naawe omusale tuula. Ayagala ekiriba kyo naawe kyagala, takyagala naawe gwamanyi. Okay? So, kakati ekisookera ddala tugenda kutunuulira sayizi y'omukira. Okubeera nga bakuggyeko ekiriba olowooza ki affecting omukira gwo oba nedda? Abantu abamu muyina fear olowooza nti bw'ogenda ne bakusalako ekiriba kyo simanya nti omukira gwo gukendera mu sayizi. Muyina theories zammwe, but theories zino ziri just based ku bigambo gundi yagamba gundi agamba. Nze ndi muntu nabagamba ebintu bye nsharinga nammwe. I put in a lot of effort n'amaanyi gange n'amagezi gange. I do research, I write notes ne comparinga. Research gwenkola mba nkimanyi nti like it studies. Tiba bangi abazze babisomako bano ne bakonkludinga ku kino ne bano ne bakonkludinga ku kino. And ekyenjawulo ekindiko njagala nnyo okukola kye tuyita surveys. I have male friends, nina emikwano emikyala. I interact with a lot of people. Nga mbalaba one to one. Ben nsobola okwogera nabo ne bagamba we are going to talk about sexuality. Oba tugenda kwogera ku byakwezina. Njagala open answers, njagala direct answers. Njagala nkubuuza ekibuuzo kyange okiddemu. Are you free? Nangamba yes, kiina okubuzibu. Nange ne nekolera kasava akange. Awo ne nkibaleetera we bwa ne nkibateerawo. Kale bw'oba omaze okulaba vidiyo eno ng'ekunyumidde, giwe ekigalo. Girayikinge. Kaakati tugenda kusooka twogere ku sayizi. Ekisookera ddala, omuntu nga si musale ng'alina ekiriba kye, bw'aba tayimye, omukira gubeera gulabika ng'omunene. Omanyi ekigambo bulk kye ki? Mu Luganda nsobola kireeta ntya? It looks bulk like. Gulabika ng'omunene. Compared kw'oyo omusale, naye ate omuntu atali musale bw'ayima, ekiriba kinene kistretchinga ne kibeera ng'ekitaliiko kibula. Oba okitegeera tosobola kukiraba, wabula tosobola okutegeera nti si musale bw'oba omanyi omukira omusale. Wabula ekiriba kikola kikibula. Ogenda tegeera otya? Nja kukubuulira engeri gy'osobola okutegeeramu. Kubanga guba gwereeze. Wano jjukira bw'aba nga atayimye nga akasolo kali awo tekayimye oba omukira teguyimye. Kiina engeri gye kibeeramu nga kiri awo kyonna kirebera bulabezi bwe bati. Kati kino ekiriba kijja ne kiyiikayiika wano kye kifuula omukira okubeera ng'omunenenenemukko okusinga kuggwa omusale. Naye bw'ayima ekiriba kinene bakipuushinga, omukira guba gwereeze, bakipuushinga ne kibeera nga kibula oba nga kistretchinga ne kiggwayo. Nga bw'okwata rubber band n'ogivunga naye n'omala n'ogisika n'ogimalayo bwe kityo bwe kibeera. So, sayizi yo, sorry about that. Sayizi y'omukira gwo tekyuka. Era teriiko nti ki. Bwe twogera ku musajja omusale. Omusajja omusale, omukira gwo ng'oba gusalako ekiriba okukosi baba bakiggyeko, gulinza okulabika ng'omutini naye era bw'oyima, bwe muba nga muyina sayizi y'emu n'oli atali musale, sayizi gyasigala y'emu. Kitegeeza bya sayizi mwenkana. Tekiriiko ntino nti omuntu omusale simanya omukira gwe guba mutini ate oli ogwe guba munene. Nedda. Sayizi esigala yeeyo. Eyo gy'olina okuba nayo, oba baguggyeko ekiriba oba tebaguggyeko. Katugambe nti obadde n'ekiriba kyo nga bw'oyima obeera inchi 5. Ne bwe banaggyako ekiriba bw'onaayima ogenda kubeera inchi meka? 5. Tewali kigenda kukyukako. Kaakati tudde ku namba 2. Namba 2 tugenda kutunuulira endabika gy'omukira. Nsobola ntya senga okumanya omukira kuba waliwo abantu abamu nga tasobola kwawula. Munasonyiwa, tasobola kwawula nti tafunanga chance kulaba musajja nga tayimye. Kubanga waba tayimye osobola okugutegeera. Naye bw'aba ayimye tosobola gutegeera. Nze namukwano gwange gwe baalya ne bamulya nga tamanyi nti omusajja si musale. Omusajja yamala kimugamba. Kyokka yalinga nga maze siri abasajja batali basale. Mukwano nga baamulya dda. Omusajja yamala kimugamba. Kozi abasajja abamu bw'amanya nti toyagala musajja atali musale asobola kikweka okulaga omukira ogwo nga si musale. Kati gwe w'oba tomanyi tosobola kugitegeera. Twogere ku ndabika yaagyo. Omusajja bw'aba musale n'ayima osobola okulaba we baakutulirako ekiriba. Wabeera waawukana kale eyawukana. Nti kala ya wano we baasala eyawukana ne we bataasala. Naye omusajja bw'aba nga si musale omukira guba gwa kala emu. Gwonna throughout. Muntegeera bulungi? Kubanga gubanga oguliko ekigwambadde okuva eno.
naye guno omusale era kino ekigundi ekitwe kiba kimyukirivu then waneno n'olaba nti waliwo wati kale eyawukana era osobola okulaba nti baasalawo eyo yokka enjawulo gy'osobola okukozesa okulaba nti ono baamusala oba oli tebaamusala then ate bw'aba nga si musale omukira kale ebeera y'emu nga bw'olaba omubiri nti skin yeeno yeeyo omukono gwo gwa kale emu ye kala yeeyo osobola okubeera ng'okola ki ng'obitegeerera. Tugende ku buyonjo. Obuyonjo nkimanyi mwagala kuwulira paati eri gye ŋŋamba nti wetutuuka mu by'okwezina ŋŋenda bannyonnyola bulungi mu kinnyonnyoke gwe tuula nkwata bulungi. Tugende ku buyonjo nze nsengeka obuyonjo tugenda kwogera amazima omuntu nga toli musale olina okumakinga sure nti buli bw'onaaba osika ekiriba ekyo ne kidda eno ne kidda munda like okikwata n'okisika ne kidda mu like ng'akizza eno mu binege byo n'obeera ng'osobola okwoza bulungi omukira ogwo. Buli bw'obeera nga togwoza bulungi wansi w'ekiriba awo wabeerawo oyiro ebibeerayo ne wagendayo kye tuyita entuuyo ne wagendayo like bacteria eno oba kye tuyita skin cells ne bacteria bwe zegattamu ka oyiro ako kakola ekimeremere kibeera nga bw'olaba ekimeremere ekyo kibeera nga bw'olaba oba omanyi cheese kye ki oba nga bw'olaba bibbongo ŋŋambe naye nga bikala ebyo bibeera nga si bya white nnyo bibeera nga bw'olaba olubumbabumba naye nga byagala nga bw'olaba bibbongo oba ebiteebifudde so naye nga biringa lubumba era bw'okwatako bwe bati obuwulira nti biringa ebbumba oba ebibumbabumba bikola ekimere ekyo kirinza ate okuviiramu obulwadde obutali bulungi okitegeera so olina okukakasa nti buli lunaku onaaba ate omukira ogukola ki oguyonja. Abasajja bataagala kunaaba buli lunaku ogwo si musango gw'amanyi oli wa mubiri gwo genda bakusala okwewonya endwadde kubanga obeera prone oba obeera exposed ku ndwadde UTIs bingi tugenda byogerako tugenda bitunuulira nabyo mu mwabyo. So obeera olina okukyoza bulungi bw'otakyoza bulungi ojja kwesanga ng'ofuna ebintu bye ebimeremere byenjogeddeko and emmere ebyo buli we bibeerayo eyo wansi mu kiriba kyo oba munda eyo mu mukira kikuviirako okuwunya omukira. Banaye temuwulirako omusajja awunya mumulowooza omukazi yawunya mana yekka banaye nabagamba emikira giwunya naye bukyafu olutuuyo olwo mugendako waliwo oyira ebyo ebibeerawo like waliwo oyira azaalibwa mu mukira ogwo then ne weegattako bibacteria ne byekola kati ekyo ekimere ne kibeerawo ne kiryoka kivaamu ekiswa ekiwunya and ekiswa ekyo ekiwunya kivaamu ate obulwadde obulala n'otandika okuwulira ng'omukira gukookerera ng'ofuna ka inflammation wako oba like bakiyita batya okwokerera like a burning sensation ako ng'owulira olwokerera nga wonaaba ogenda okufuka naye ng'owulira oluliro ng'owulira omukira gukwokerera okitegeera like ekiriba sigamba mukira gwonna wabula ekiriba ekyo ng'owulira nga bw'onaagira ne weekuuta bw'oti kwata olugalo owulira olugundiro olugalo n'olukuuta ku mubiri gw'oti waliwo olwo olugundi olujja olwo oludiro liro olwo so lw'oba owulira ne ku kye tuyita glands zo eza omukira gwo. So olina okubeera ng'oli muyonjo okwewonya ebizibu nga bino kubanga ate bw'oba ofunye embeera ng'eyo olina okumanya nti olaba omusawo kasita otandika ofuna okwokerera okugenda olamu omusawo ojjanjabwe kubanga ate bw'otajjanjabwa birinza okuvaamu ebirala by'otaasobole. Then bw'otutunira ate omusajja omusale there is nothing much you can do as tonaaba tewali ate obulwadde bugenda kwekeka oba obucafu bugenda kwekekawa tewali kubanga just bw'obeera bw'oti olaba ng'omukono but of course olina naawe okubeera ng'oli muyonjo but hygiene yo teriiko nti sika ekiriba bw'otakisika ojja kusangayo kino ekimere oba obiwonye ebyo kozi tebisobola kwepayiringa engeri gy'oli nti omukira gubeerawo nga guli empty. Kaakati twogereku wabula gw'atali musale ekizibu ky'olinza okulaba oba kyeneeza okugamba kyekyokubeera nti olinza okwesanga nga omukira gwo gubeera like gufuuka dry awo we baasalawo kuba tegukyalina kiri eri ekyali kigukuuma ekyo kihuudu kye bajjako ekiriba kye bajjako tekikyaliwo so gwebeera dry gutera okufuuka dry so olina okubeera nga naawe weewala okwambala empale eziri tight
underwear obwo underwear obwo bubakwata gwetaaga okubeera nga gulimu underwear etagukwata okubeera nga at least gusobola okubeera nagwo healthy ate n'otafuna bizibu kubanga buli ogufuuka so dry oba skin akaskin ako akaliba akabeera kaako buli okafuuka so dry oba buli kabeera nga kakala nnyo kakuviramu okuwulira nga olinga asiiyibwa awo wandibadde watuula fuwa skin watandika okubeera nga wakusiiyirira so okwewala embeera eyo kubeera ng'oyambala underwear eziri loose like nga tezikwata nnyo abanaye munansonyiwa siri mulamu bulungi ako kamubeera nkolamu mukasonyiwe so tugende ku namba endala oba tutunuulire comparison endala egenda kubeera wakati like difference ki eriwo mu nsonga z'okwezina omugamba nti senga we bansala simanyi omusajja omusale alina kyaluuzinga kale tugenda kwogera ekituufu omusajja waba si musale eyo olwo luliba olwemulaba olwo ekyo ekiriba ekyo kye bajjako kiina sensitivity ekirimu nti obeera like omukazi nga oba gwe kennyini nga weemazisa oba omukazi nga akutteko kireactinga mangu kuba it's one of the sensitive parts ku mubiri ku gundi y'omusajja ku mukira gw'omusajja okitegeera so kiba kisobola okuyambako okubeera ng'osobola okukola ki okunyumirwa okusinga ku muntu atali musale katwogere bwetu tukali nti kikunyumisiza kikwanguyizaako okukunyumisiza oba okitegeera n'ekyokubiri kikwanguyizaako ku actinga nga lubricant kubanga kyo ng'ekiriba jjukira tekikwata ku skin kwennyini kiriba buliba kyolaba ekyo so wakati awo waliwo amazzi olwandibadde nga fluid oluli wakati w'omukira ne wakati w'ekiriba ekyo olufluid olusobola okukola nga kituyita lubricant mu nsonga z'okwezina so egwo nagwo mugaso gwakyo gw'ekiriba ekyo so abalina ekiriba awo we bali wabula bwe nnayina omuntu gwe nayogeddeko naye nga mubuuza ku nsonga zo nangamba nze mukwano gwange actually nangamba saagala kwogera linnya lya mpita nangamba nze ekituufu kiri nti nali ndi musale naye bwe bansala siina difference gye niyinza kwogera nti luli nali musale nga mpulira bwenti kati mpulira bwenti siraba kyanjawulo kyakyuka so I think there is no difference abamu tebakinotisinga oba si kyo nga kituufu there is no difference eri awo nnene bw'oba kusala oluuzinga kino oba oluuzinga kiri but gyegyo emigaso gy'ekiriba ekyo okitegeera naye nkubuulidde era ebubi obuli mu kukikuuma okitegedde mukwano gwange so bwe tudda ate ku musajja omusale mpozi n'ekirala bwe tudda ku musajja omusale of course experience ye kitegeeza kali ka sensitivity aba takafuna ne kalibu akaba takafuna so waba ali kuzina omukazi ng'emmana nkalu ajja kuba yeetaaga okubeera ng'afuna amazzi g'emmana ago okuva mu mukyala waba tagayina kitegeeza ajja kuba akozesa libu nabagambako nti n'abasajja balina amazzi era omusajja asobola okuzina emmana enkalu kubanga naye alina amazzi galina okuproducinga ndowooza tugenda tujja kukola vidiyo nga tusoma ku bika by'amazzi eby'abasajja ebika by'amazzi agafuluma mu basajja mu kikolwa ky'okwezina oba nga muli mu kikolwa ekyokwezina nja kuba nkola vidiyo eyo oba audio eyo so teweerabira subscribing ate na subscribing obeere nga togimisinga n'akadde kateekeko obeere ng'otwegattako bulungi nnyo so bwe tudda mu nsonga z'okwezina ekituufu kiri nti tewaliiwo kintu ky'amaanyi kyawula wakati wa bintu bino eno nti oli gwe baasala apart from kyenjogeddeko nti gw'alina ekiriba oba osobola okubeera nga like friction ye yandibaddewo okubeera ng'oluusi ofuna otubwabwa bw'otwo olinza okuba totufuna kubanga obeera olina amazzi ago ba fluid eyo nga mweri munda mu kiriba okitegeera then gwatali musale but nze according to what I got oba okusinziira ku ekyo kye nafunye mu ka research kange akati ne ke nabadde running for almost 1 week and 2 days kyekyo kye nsobola okubagamba nti tewaliiwo njawulo ekirimu eri awo omuntu ng'okyalina ekiriba actually gwe yakijjako n'oyo
nga wali obaddeko nakyo ng'oli muntu mukulu tebakusala ng'oli muto then n'omala n'okijjako. Njagala ojje mu comment section ombuulire enjawulo eriwo mu kuzina emmana kiki ky'owulira. Tugenda ku kirala ekibuuzo ekibuuzibwa nti Ssenga, okubeera nga ndi musale oba nga siri musale kirina engeri ekisobola okubeera nga kyaffectingamu production oba production y'enkwaso zange oba okuzaala kwange? Nedda mukwano. Fertility yo oba production y'enkwaso zo tebiyina bwe bikwataganira na mu kirago kyekisookera ddala. Ekisookera ddala enkwaso bazikolera mu nsigo zo. Mbuuza ensigo bye binege. Okitegeera? Ebinege byebyo era bibeera nga biriko damage oba nga birina obuzibu gwe by'okuzaala birinza okubeera ebiwanvu. Singa osangibwa nti ensigo emu simanyi erimu amazzi, simanyi ensigo emu erimu kino, simanyi ensigo ate eri bweti, gwe by'okuzaala biba bizibu. Ne bw'oba nga omukira guyima ne bw'oba nga teguyima, omukira si gwe gukola enkwaso. Enkwaso zo zirina kubeera nga zikola ki? Nga zikwatagana na nsigo ezo. Mpozi n'ekintu kyenyiza okugamba ekiyinza okwaffectinga enkwaso zo oba okwaffectinga ensonga ze z'okuzaala, emmere gy'olya. Biki by'olya? Bulamu ki bw'olivinga, lifestyle ki gy'olivinga? Nga tugambe oli muntu asmokinga, oli muntu anywa omwenge, oli muntu akozesa ebikuba, of course gwe naawe ekyo kye njogerako bwe njogera lifestyle. Then n'ekirala kyenyiza okutunuulira, ne overall health yo oli otya health wise? Oli mulwadde olinamu ekirwadde ky'olwanisa, immune system yo namu kiki? Bye bintu ebirinza okubeera nga bisobola okuimpactinga embeera y'okuzaala. Naye ebyokuba nga oli musale oba toli musale tekiyina buzibu bwonna ku nsonga zo za kuzaala. Kaakati bwe twogera ku nsonga z'okubeera nga twogera ku ndwadde z'obukaba, omuntu atali musale ekituufu kiri nti gw'obeera oli so much, katugambe kale bwe mba njogedde ku exposure obeera 80% exposed ku ndwadde z'obukaba. Ku infections n'endwadde z'obukaba. Bwe tuba twogedde ku infections tugenda kuddayo waggulu gye nabagambye nti ekiriba ekyo buli bw'otakisika kyoza, katugambe n'omala wiiki gwe ng'onaaba bunaabi bibyo, ogenda okukisika ng'ate oluusi munaito kyasobola kukizza. Omanyi lwaki? Nga kimoldi kiri eri kyezimbyeyo oba ekyo ekimere kye nayogeddeko kyezimbyeyo. Ekimere ekyo kirinza ovaamu obulwadde bwe nayogeddeko nti otandika okuwulira okwokerera mu kiriba ekyo oba ku luliba olwo n'okwokerera ku glands zo. And n'ekirala waliwo ekintu ekyezimba ne kibeera nga bw'olaba, omanyi ng'omuntu ayidde omuliro luzimbazimba olwo lw'ofuna. So it's not very good, it's very severe. Kyekirinza okuviiramu okufuna kye tuyandiyise infections ez'enjawulo olw'obukyafu. Then n'ekirala obeera osobola okukwatibwa obulwadde bwe tuyita UTIs. Like obulwadde bwa njawulo, UTIs za njawulo. Osobola okukwatibwa obulwadde bwe tuyita UTIs mangu ddala compared ku muntu omusale. N'ekirala kyenyiza okugamba nti risk yo y'okufuna obulwadde bwa siriimu ebeera wagguluko compared ku muntu omusale. Okitegeera mukwano? Wabula tekitegeeza nti oba kusala mbu tofuna siriimu munkwate bulungi. Risk bwe njogera ekigambo risk kitegeeza omukisa gw'okukwatibwa siriimu igwe omuntu atali musale guba munene. Omukisa gw'okubeera ng'olwala endwadde ez'obukaba guba munene. Omukisa gw'okubeera ng'ofuna bi-infections guba munene. Kansuubire mu ntegeera. Ate bwe tutunuulira omuntu omusale naye akyasobolera ddala okukwatibwa siriimu singa aba teyeefuddeeko. Olina okukozesa obupiira okulaba nga oziyiza okufuna obulwadde oba STDIs. Naye ate okufuna STDIs asobola ozifuna but risk ebeera wansi oba omukisa gw'omukwata gubeera wansi. Kyekyenjawulo ekikiriko wano eno. Katugambe bwe twogera ku siriimu yabeera ku 60% omukwata. Ate gwe omusale, gwe atali musale obeera ku 80% okubeera nga kwata. Okitegeera? Bwe twogera ku STIs zino zo ate abeera wansi, katugambe omukisa gwe gubeera ku 10% nga gw'oli ku 50%. Ndowooza olaba difference ekirimu. Kati twogere ku kansa. Abalala bagamba Ssenga asobola okukwatibwa kansa w'omukira, waliwo kye tuyita penal cancer, oyo kansa abeera akwata mukira. Kansa oyo asobola okukwata era obeera still ku risk nnene. Wabula
okubeera nga oli musale tekitegeeza nti tosobola kukwatibwa kansa eyo naye still oba okyasobola naawe omukwatibwa wabula naawe era nga bwe njogedde risiki yo ebeera ki ebeera lo oba tebeera nnene ng'eyooli so byebyo ebyange bye mbaleetedde olwaleero kansuubire mubifunyeemu ekibuuzo kibadde kimbuuzibwa kansuubire nkizeemu bwe tutunuulira omukira omusale n'ogutali musale in terms of ebyokwezina there is no much difference eriwo there is no much difference genda bakusala oba oyagala kusala oba oyagala kuuma ekiriba kyo oli wa mukira gwo namukwano gwo wama mukuuma ekiriba kyammwe sibalinaako buzibu byebyo ebyange temwerala subscribinga tena subscribinga sharinga likinga commentinga omukama akunkuumira akunjagalire era abeere naawe eya subscribinga edda gwe simanyi kyakkuwa nkwagala nnyo nga bwe neeyagala era nkwagala nnyo nga bw'onjagala mbeere bulungi mweraba alina ekibuuzo alina kyowabula alina kyoyongerako comment section eri open bikola genda mu comment section yeah.